Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 ekusokera ddala mbasaba mwegatte ku channel yaffe eno. Nina bagamba nti ngenda kubambawa ebirungi ebyenjawulo ebigenda bayamba ku mibiri gyammwe mu bulamu bwammwe byonna ate nga mubirabira ddala enkola gye tulina obbikolamu. Weegatte ku channel yaffe olikinga video osobola n'okukomentinga. Nabagamba tulina ne Facebook yaffe eyitibwa Kyayiti, osako kyonna ky'oyagala nja kuba nkuddamu naye nga weegatte ku channel yaffe eno eyitibwa LN256. Olunaku olwaleero mbaleetedde akatungulu, emigaso gy'akatungulu mingi. Nabagamba nja gibawa gyonna ngimaleyo era mbaleetedde emirala emigaso gy'akatungulu. Akatungulu kano kalungi nnyo, kalina emigaso mingi nnyo, kajjanjaba, katereeza ebintu eby'enjawulo. Kati n'olwaleero njagadde mbabuulire ku migaso gy'akatungulu gino emirala ng'esatu oba ena. Nja kubambawa paka we nnaagimalayo. Okusookera ddala akatungulu kano kigenda okusooka nakyo okubabuulira ekigenda obbayamba nga mukozesa akatungulu. Akatungulu kano singa obeera ng'obadde olina omuntu ng'omuntu oyo ageresera n'azirika ng'azirika, akatungulu kano kalungi nnyo, kakomyawo omuntu oyo abeera azirise. Okakola otya? Okasalaasala mu bwangu nnyo singa abeera azirise ng'oli naye awo. Funa akatungulu okasaleesale mangu nnyo, okamuunyiseeko ku nnyindo, ajja kudda mangu engulu. Akatungulu kayamba nnyo ku ekyo ku muntu azirika, okasala n'okamuunyisaako ku nnyindo, ajja kudda engulu. Ekirala, oba ng'obadde olina enviiri ezikutuka gw'omukyala oba omusajja ng'olina enviiri zikutuka, akatungulu kano osobola okukasekula oba n'okakola bwetyo nga bw'olaba bwe mbadde ndi mu kukakola. Okasekula bulungi nnyo n'ofunamu juyisi waako, oba n'okakola bwetyo nga bw'olaba bwentyo bwe nkakoze n'ofuna juyisi. Juyisi ono gw'ogenda okusiiga mu nviiri. Okikola otya? Olina okusooka n'ofumba amazzi ne gabuguma bulungi, n'onnyikamu ttawulo, n'onnyikamu ttawulo ejja okuba ennungi. Omala oginnyikamu gisibe ku mutwe gwo, ogisiba ku mutwe, gisibe ku mutwe emaleko essaawa nnamba, omale ogisumululeko, oddire amazzi g'obutungulu ago g'olaba, amazzi ago g'olaba ng'ago, ogasiige mu mutwe, ogasiige mu nviiri zo, ngamba ggwe omukyala, ogasiige mu nviiri zo bulungi nnyo. Omala ogasiigamu amazzi g'obutungulu gamalemu eddakiika 2 n'oluvannyuma okole ki? Oganaabemu. Kigenda kuyamba okukuuma enviiri zo nga tezikutuka, n'ezo zibadde zikutuse zigenda kukomawo bulungi. Ekyo kiri kumu abakyala, abakyala bakutuka enviiri wamu n'abaami. Ng'obadde okutuka enviiri, akatungulu kagenda kuyambira ddala nnyo okukuuma enviiri zo nga tezikutuka. Nkugambye nti oddira ttawulo n'oginnyika amazzi agabuguma n'ogyesiba okumala essaawa nnamba ng'eri ku mutwe. Essaawa weewera gisumululeko, siigamu amazzi g'obutungulu, juyisi w'obutungulu oyo musiige mu nviiri zo bulungi, ajja kuba ayingira bulungi nnyo munda mu mutwe. Kati bw'omala owayitawo eddakiika 2 munaabemu, kijja kuba kiwedde. Kikola okumala ebbanga, ojja kulaba nga enviiri zo ziddawo zikula bulungi ate nga teziddamu kukutuka. Kakati ensonga endala obutungulu kye bugenda okukuyamba, waliwo kye bayita bangi abantu mulwala kansa, kye bayita kansa, nza mukitegeera. Kati gwe wenna omulwadde wa kansa, ddira obutungulu obusaleesale nga bw'otyo bulaba bwe mbusalaasala. Olina kubulya nga bubisi, bumamirire ku mmere yo gye bamaze okufumba, ojja kuba ogiraba nga ngenda okikolawo. Mamirire obutungulu obubisi ku mmere, beera ng'obulya, bulye mu bungi, bujja kukuyamba okuziyiza kansa obutamufuna, okuziyiza kansa mu mibiri gyaffe obutamufuna. Kozesa nnyo obutungulu obwo ng'obulya nga bubisi, bumamirire ku mmere nga bw'ojja okulaba, kijja kuba kikuyambira ddala nnyo. Naawe kati ensonga endala, omulwadde wa asima, gw'alina asima, omulwadde wa asima naawe salaasala akatungulu mu bungi, ekitegeera kajja kukola nnyo ng'okalya nga kabisi, kabeera ng'okateeka ku mmere nga bw'olaba bwentyo bwe ndi mu kikola. Mamirira ku mmere. Omulwadde wa asima lowooza okitegeera. Ddira akatungulu okasaleesale bulungi, otandika okukamamirira ku mmere ng'eyidde nga bw'olaba nga kabisi, kajja kukolera nnyo nga kabisi. Beera ng'okalya, wanayitawo ebbanga ojja kulaba ng'otereera. Ebyo byonna bye mbagambye onaaba mubigoberedde bulungi, mujja kutereera bulungi nnyo. Nabagambye akatungulu kano kajjanjaba ebintu bingi,
singa onaaba okagoberedde bulungi n'okakozesa nga bwe nkugambye ojja kutereera bulungi nnyo. Okitegeera. Byebyo bye nsobodde okwogerako ku katungulu. Nja kuba mbaweereza n'ebirala mbyogereko mu bitegeere. Channel yaffe eyitibwa LN 256 gyegatteko. Nkwagala nnyo mubeere bulungi.